Kalanzi Rasto wa 17 mwezi ogw'omukaaga guno omwaka e Lugazi mu tawuni y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe wagabana obubaka ng'oyita mu TikTok nti bweyatta abayizi ab'e Kasese ng'ekyo ekintu kyali kisobola okuleetawo obuzibu eri abantu b'e Kasese. Musango gwe guli. Have you understood the charge against you in count 1? Okitegeka? Is it true or false? Kituufu oba Nedda. omusango gw'okubiri gwa kugabana obubaka obutakwatagana. Kalanzi Rasto nga 17 mwezi ogw'omukaaga e Lugazi mu tawuni y'e Lugazi mu Buikwe district wagabana obubaka obutakwatagana ku mutimbagano oba ku TikTok ng'obwo bwali tebutuukiridde na mbeera y'abantu. Have you understood the charge against you in count 2? Ekyokubiri okitegeka? Is it true or false? Kituufu oba nedda? Nedda. You have not guilty. It's entered by this person in count 1 and in count 2. Bawandise nti omusango gyegaanye. Njakoma nga guli omusango. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.